Mwami Museveni yalabiseko olunaku lw'eggulo ku screen nga ayogerako eri bannayuganda kw'ossa abantu abalala okwetoolola ensi yonna. Wabula ebigambo biibino Mwami Museveni tasaaga era teyeerya ntama. Mukwano gwange mpuliriza Mwami Museveni ebigambo bibadde bijja byogera nti yali mu ICU oba intensive care unit mu kasenge k'abantu abayidde ddala. Abantu abamu nga bagamba nti yaddusibwako n'ebweru wa Uganda olw'embeera eyaliwo. Wabula ate abantu abamu ne bakuba ebituli mu mboozi eyo nga baga nti omusajja yali waali nga mulamu tteketeke wabula ng'alina kyabala ng'omuntu okulaba ng'akiisaawo. Kakati nno lubadde teruli busa mukwano gwange mpuliriza awulira ebigambo biibino. Nze Eke Master ku lutimbe gagadde olwa Eke TV. Kakati nkusaba n'obwombe video esooka ogiwe ekigalo oba kye tuyita like olusobola okubeera nga tusimbula ffenna mukwano gwange mpuliriza. Ne bw'oba oli mpya osubscribinge ku mukutu gwaffe guno tubeere nga tutambula ffenna mu waaka waffe. Mwami Museveni yalangirira ng'ali ekkololo nga bwe yali amaze okubeera ng'akwatibwa COVID. Ekirwadde ekyo kirumima mawuggwe era naga nti yakeberebwa enfunda 3, enfunda 2 nga ziraga nti talina wabula omulundi ogumu ne gulaga nti mulwadde. Kakati ono n'asala bagende mu isolation ye kennyini enakasero museti awo seeye enakasero n'asalawo abere. Wabula ono agambye nti abadde ajja awulira engambo ng'azira bano ziraba nga zifutuka ate mu ggwanga lya Kenya. Bannakenya nga boogera nti Mwami Museveni ali mu kasenge k'abayi ddala bateratera okubeera nga bafa. Kakati naga nti bano baspreadinga buspreadinzi ngambo era ye yategeezezza ensi naga nti ye waali mulamu wadde bannakenya boogera nti mulwadde muyi waali mulamu era agenda akuba ku matu wadde nga yatutegeezezza nti obubonero bonna obwali bulaga nti mulwadde ate bwagenze busiimuuka era si ye mulwadde ali awo nti ali ku ndiri tasobola otakeese yali ku mimwa. Ono agamba nti yakwatibwa COVID ng'omuntu omulala n'asalawo yeeyawule naye ng'ali mu nsi Uganda nga tafulumye ensi Uganda wadde nga okusinziira engeri bwe nagambye olunaku olw'eggulo nti Mwami Honorable Ssemujjuŋŋanda yavuddeyo n'akuba ebituli mu mboozi ya Mwami Museveni. Naga nti Mwami Museveni nga bw'amumanyi omusajja yalwanako mu nsiko era yali alwaddeko n'afuluma eggwanga n'agenda mu ggwanga erya Germany n'ajjanjabwa mu kasirise n'akomezebwawo ng'ensi tetegedde nti mulwadde. Mwami Museveni si mulwadde era yagambye nti ono abuusabuusa kubaga nti Mwami Museveni bw'abanga mulwadde tasobola kubeera ng'ayogera kuba yali alwaddeko okumala ebbanga naye n'asirika. Kakati ne yeebuuza kijja kiti oba omusajja yali mulwadde n'amala essaawa 2 ekkololo ng'ayimiridde teyeenyenyamu yadde n'akamu. Ate nga ffenna tukimanyi nti omuntu oba alina COVID osobola okufuna kamunguluze, osobola okulumwa omutwe, osobola okwagala okusumagira, ofuna ssenyiga, olumwa omutwe bingi. Agamba Mwami Museveni yayimirira ekkololo ng'amaze okulagira okwogera nti ndi mulwadde n'ayimirira okumala essaawa 2 nga tatudde emukko. Kakati kino kitegeeza kiraga nti Mwami Museveni yali alina kyabala ng'omuntu ng'era alina kyagala okubeera ng'ayisaawo. Kyovola ne Lord Mayor Erias Lukwago yavudde naga nti Mwami Museveni ekyamazima amubuusabuusa okuba omulwadde wabula bwe yasayininga etteeka lino ery'ebisiyaga yayagala asanyuse bannayuganda. Bannayuganda basanyuke kubanga akimanyi bannayuganda tebakkiriziganya na bintu ebyo. Tewali munnayuganda abyagala okuggyako abo ng'emitwe gyabwe gyasala leerwe naye majority oba ennamba esinga tekuli muntu n'omu abyagala. Kakati Mwami Museveni okusinziira ku Erias Lukwago agamba nti ono bwe yamala okuyisa etteeka eryo abazungu ne bamuteeka kazito ne bamuteerako akazito ne bamunyigiriza mpaka ku kisenge. Kakati ono nga amagezi galina okubeera ng'asala oba oliawo kwe kubeera ng'afunayo ekipya kyapanga n'akifumba naga nti ndi mulwadde muyi. Kakati nga bw'anaamala okubeera ng'alwala wajja kubawo ekyedomola mwenna mukirinde. Wabula twadde tuli awo nga ne deputy oba vice president mukyala Jessica Harris Alupo naye bamaze okubeera nga balangirira mbono naye mulwadde. Jjukira nti ono amaze wiiki namba eri ng'ali mu ggwanga erya Zambia yali yagenda mu lukiiko olw'amawanga ag'Amaserengeta ne East Africa mukwano gwange mpuliriza ng'agenza okukiikirira eggwanga lyattu erya Uganda kubanga Mwami Museveni yasobola kubeera ng'agenda. Kakati ono naye kigamba nti yavaayo amaze okubeera nga alwala wabula tekyakakasibwa oba obulwadde buno yabujja eyo oba obulwadde buno
yagenda abulina tekyakakasibwa era tewali amanyi yali agenze mu lukiiko lwa COMESA oba gite Common Market for Eastern and Southern Africa Summit yali akikiridde eggwanga erya Uganda era nga akikiridde mwami Museveni kakati bwe yavaayo n'akolebwako test ne ziraga nti mulwadde jjukira ndi yasinkana abantu bangi bwe yali agenze mu COMESA kakati embeera eno mwami Museveni yavuddeyo olunaku olw'eggulu n'atangaza naga nti abagamba nti mulwadde ali bubi nnyo abo balimba era n'agamba nti gyali enakasero yeeyawula asobole okubeera ng'akola emirimu egya paperwork era jjukira nti yateekawo n'omusigire mukyala Robina Nabbanja yakolanga president ennaku zino yakolanga omukulembeze w'eggwanga ennaku zino yaddukanya emirimu oba muyite keyateeka kati mwami Museveni yaga nti sinze muntu omuye nnyo ali awo nti ndi ku ndiri njagala kufa weewaawo nga n'emyaka gye nnyini giraga nti mwami Museveni akuze wadde nga si mulwadde muyi naye ng'embeera ye bwetyo bwetambula mwami Museveni gulevuddeyo nga basoma bajeti y'eggwanga n'abeera nga bamuteeka ku vacho n'abeera ng'asinza buli enakasero mu state lounge omukwano gwange ampuliza we yasinzira nti yagenze direct wali eri kololo kubeerawo kuyimirira oba kutuula engeri gyekiri nti akyali mulwadde yasazeewo asinzire no kuva kyo asobole okubeera ng'ayogerera kuva kyo emirimu ne gitambula nga bwatyo bali naye yavuddeyo n'akasana nga ndi mulamu wadde nga abantu bagamba nti mwami Museveni ono kyabala kikulu era temwekanga nga mwami Museveni amaze okubeera ng'awo oba ng'aggiddwa mu isolation ne wabaawo ekyedomola kyonna mukwano gwange ampuliriza oba kugamba nti abantu bonna balina okubeera nga bakeberebwa oba okugamba nti ababaka ba parliament bakeberebwa kubanga mwami Museveni nga tannaba kubeera ng'alangirira nti mulwadde yasisinkana abantu bangi obutambi bwaffe bujja bweddiringana n'akolera akatambi wano n'enkuulira lisiti y'abantu mwami Museveni yali asinkanye nga kuliko n'abaali bava ebweru wa Uganda abamu baali bava eyo Sudan abamu baali bava mu ggwanga lya Congo yasinkanamu ne ambasada w'eggwanga erya America yasinkaniramu speaker w'eggwanga Uganda n'asinkaniramu deputy speaker n'abantu abalala bangi byasisinkana nga tannaba kubeera ng'alangirira nti mulwadde kakati bwe yamala okusinkana abantu abo alangirira nti mulwadde ffe tusigala nga twebuuza abantu bano bye yasisinkana nga tannaba kubeera ng'alangirira teyabasiiga era bo sitasi yaabwe eri etya era bw'anaaba amaze okubeera ng'aterera ng'awona bw'anaavayo naga nti abantu bonna beekebeze bye yasisinkana kakati bwe baneekebeza nga balina covid olwo gwe munnayuganda owa wansi olowooza ki ekiddako twolekeddewa tukuba bukubi ttooki mu nsonga eno olowooza gye twolekedde tuyinza okuddayo mu lockdown oba waliwo okugema okugenda okuddamu okwekikungu nga buli muntu alina okubeera ng'agemwa byonna tubyebuuza bwebuuza oba mwami Museveni agenda kusaba ssente mu mawanga ga Bulaaya bamuyambeko abagambe nti ekirwadde kyakomyewo twebuuza bwebuuza kubanga bibuuzo ebigenda okubeera nga biva wano president yalwala ne deputy we mulwadde oba vice president naye mulwadde kakati abalala bali mu kabinenti bo balamu bigibanga emitwe ebiri emikulu gyalwala abalala bali wansi bo balamu kyekyebuuzibwa era bwe kinaavayo nga ali abalala abalwadde mubali mu kabinenti ffe nga ffe abantu ba wansi kiki ekiddako ekibuuzo ekyo naawe kyebuuze ng'omuntu olabe gye twolekedde nze ekemasa kutembe kagadula EKTV kula EKTV News Team mbadde okubeera nga nkutembeta mukwano gwange nampuliza kankusa video gimpera ekigalo bw'obanga oli mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe okoone nekkade sobole okubeera nga tutambula ffenna mu mwaka waffe mukwano gwange ampuliza atagwa malojja bye bye